Bannayuganda ebitundu 8 ku 10 tuli baavu. Kituufu. Naye abaavu ebitundu 8 ku 10 si baavu. Baki? Gono kimbuulira naye kangani tebamanyi kyakukola. Bali ignorant. Tebali ignorant n'ekyokukola bakimanyi. Banafu. Ate era si banafu. Senga obafuna nga babatutte kato kukola be basinga amaanyi. Bannayuganda okujjako empisa bagayaavu. Kyekyo. Naye osobola kugamba nti tuli bajega. Bannayuganda okujjako empisa embi tulina bagiyita comparative advantage mu mawanga ge batwala ebuwalabu okukola. N'empisa embi ngenda kuzibagamba. Comparative advantage eri mu maanyi tulina amaanyi. Naye abalina amaanyi okukola mu ddungu ate banafu mu kibira. Wane wafa ettaka banafu ku ttaka lino eryaffe. Empisa embi tulina ze njogera n'abatwala wano abantu ebweru mbadde mu parliament n'enjogerako n'amawanga ga recipient countries nga tu interactinga. Empisa embi zokka ze zitussa bbeeyi. Kantu katini nnyo bwe kati nti ku video kifuuse viral gundi babadde bamugyamu omutima nga ebimu si bituufu. Kakati golooza nti ffe tukola ffe kamawanga g'Abawarabu. Kenya etwala, Ethiopia etwala, Nigeria etwala, naye genda ku YouTube olaba abawoloma nti naye ng'awoloma yagenda nga condition asuubira ndala. Kino sitya percentage esinga gy'olaba eyo ekaaba nti batutta. Condition bwe zikyuka eri siza kuba nti bamuleegamu emmundu. Ayiyawo embeera emuzza. Kati ebintu ebyo wabyogera mu Luganda naye bali babi transcribinga bakiyita transcribinga ne babizza mu lulimi lwe bategeera ne balabanga munnakenya takayananga munnayuganda. Kati bamala kuba mu bbulwa ne bagaa nti waaye tuweeyo ne bannayuganda era kati sente ffe batusasula ntono. Emirimu gye gimu. Omunnigeria afuna kinene, munnakenya afuna kinene, Omuethiopia actually yasinga kyokka yasinga obunafu naye yasinga empisa n'obuwulize. Kakati ffe tulinamu okwo okwekyanga-kyanga. Ate tulowooza nti eri tugenze mu baganda baffe nnyo. Gwe wano omulundi kuno kuliko abalundi bakwana baffe era tukuze nabo tutambula nabo. Naye batta agenda n'akugamba muwala wa Kasiwanta agenda kufumbirwa nti musajja kinti mulundi yeekangamu tannaba nakutegeera ssente z'alina na mpisa ze. Naye n'olulimi omulundi bw'ayogera n'omuganda n'ayogera muwuliziganya. Naye golooza nti ye Omuwarabu takulaba bubi gwe alaba omulundi obubi. Naffe batulabanga bisolo tuvudde mu nsi gye bamanyi nti ekulukutanga mu bisigwa njuki ate tugenze waabo bakolera gye babonaabona n'ensi. Kansesezza kali nti amaanyi tugafuna mu ddungu ennyo nnyo naye wano ku ttaka eryaffe wokuba ekigere ekisinzo ekiyingirayo n'etonye. Tetuli banafu, tetuli ignorant, tuli bamanyi. Tewali munnayuganda for example era atamanyi nti emmwanyi eno bwenjaanika emisana 5 kireba egula siringisi 15,000. Emisana ennaku 5 mu wiiki emu. Onoze ekirozo 10 nozanike ennaku 5 ate togenda zisiibakawo oteekayo noya n'okola ebirala wetoja n'obikako ettundubaali kale emisana 5 6 kiro neefuuka ya 10 kale katugambe 4 10 ekyo waliwo atakimanyi.